Okay, tuli wano ne Shida Cruising nga bulijjo. Tulina abalongo wano abaana b'omu Okmeidan akaala Matendo, akaalo k'omukulu omwami Martin Kisige. Twagala kumanya lockdown eyisizza etya abalongo bano. Ssebo tusoko tubulire ku mannya go tweyongereyo. Amannya agange nze Waswa James. Ndi mutuuze wano mu Okmeidan, ekifo ekisangibwa mu Ttake, ekibuga Istanbul. Lockdown eno eya luuto eno tetuyisizza bubi nnyo olw'ensonga. Lockdown ewedde yagenda neegwawo kuba corona yali asooka, ne batugamba tugenda mu lockdown nga yetwetegese. Naye eya luno balangira ne batugamba nti wiiki bweti tugenda bba ne lockdown okumala weeks 2 ku 3. Ne twetegeka ne tugula ebintu ne sente tuzisevingawo. So tebadde mbi nnyo okutwaliza wamu nga lockdown zonna ezibaddewo emabega. Kuba twagyetegekera akaseera ntoka sevingawo naye yasooka sente twali tuzisindise. So okutwaliza ewamu tetunyigiriza nnyo olw'ensonga tunaatera okuddamu okukola. Kati mukola okola mulimu ki? Omulimu gwenkola ndi mutunzi wa kyalaani. Tukola si mu kiyembe. Kino ekibuga kyembeeramu ekya Istanbul. Mulimu ebifo birina kampani ezikola amakooti, engoye. Kati ffe kampani yaffe ekola ngoye. Tukola makooti. Ntunga makooti, naye ekooti nga weebeera ennamba nina paati gye ntungako, ntunga mikono. Gwe mulimu gwenkola wano eno mu kibuga kya Istanbul ekisangibwa mu Ttake. Bangambye nti gwe mukusala enviiri tomanyi Mart Barber. Soko kambulira. Kyo kituufu kye bagambye ekyokusala enviiri. Enviiri zo nsalira ddala olw'ensonga bwe tuba tukola ennaku 5 okuva ku Monday paka ku Friday. Saturday ne Sunday tetukola. Kati ku nnaku za Saturday waliwo bannayuganda wano mu kitundu kyembeeramu bangi. Bankubira essimu ne baŋŋamba sebo oliridda watwagala tusala ku nviiri. Nengende wakawa be mayumba ne mbasala enviiri. Ababeera ewala ennyo batera okujja ewaka ne mbasalira wano eno wembeera. Gwe mulimu gwentera okukola ku weekend ku Saturday ne Sunday. Singa oba onkubidde essimu n'ompa pulogulaamu nzija ne nkusala ewakaawo. Bw'oba ontegeeza nti obeera wala nkusindikira direction n'ojja ne nkusalira ewaka. Kyekyo nnaabo ku nsonga eyo. Kakati osalira sente mmeka? Salira sente mmeka omutwe? Akalagirwa. Sente zensalira naye naakatuuka wano eno asanga waliwo omuntu asala n'agenda. Ntandika osala enviiri nga nsalira ttere 5. Bwe nalaba nga doola egenda erinnyo omanyi wano tukozesa sente za Ttake. No, ngenda kubuli. Tukozesa sente z'ettaka aye tuzissa mu ddoola. Ffe zituyambira mu ddoola ewaka. Ne nninnyisa nange ne nnyongeza ne nzitwala ku ttere 10. Nga bakasitoma mbagamba ki? Bakasitoma nabagamba nsala abantu bangi ate sede mu mpantini. Kati njala sigaza abantu batini mbe nga nsalira ttere 10. Bangamba kale tewali buzibu. Nali mmanyi nti bajja kukendeera kuba nali nkoowa nnyo ku weekdays batugamba nti tulina okuba ze batuwa okuwummula. Bakasitoma baasigala bangi. Nengamba nkoze ntya? Ne nnyongeza ne ntwala ku ttere 15. Bwe ntwala ku ttere 15 bakasitoma ne basigala era nga bakyakola ki? Bakyajja. Nengamba bagenda nedda nsala akaviiri, buli muntu musala akaviiri kaba ayagala. Baba oyongeza sente kasitoma n'atakuvaako. Owe nnyini wensalira ddala. Baba wenzira e Uganda ndetegese essala bassebu nnyabo. Babebe kuulu era Mart Barber yabagoba. Banguddeko nga nzizeeyo. Kati nkyakunyumiza ku kya sente zensalira. Nalaba nga abantu byenkola babisiima. Nennyongeza nentwala ku ttere 20. Kati nsala enviiri buli muntu gwensala musalira ttere 20. Oli waba ayagala omusala nga mulagirira nga ajja kasita abeera nga abeera wala.
naye bano ababeera okumpi nfuluma ebweru ku Saturday nembasala ne ku Sunday nenfuluma nensalayo oko saawa nga 5 awo nemba nga mpummula kuba mba nina okwetegekera olunaku lwa Monday nsobola okuddayo ku mulimu gwange gwenkola mu kampani ng'omubiri guli freshins. Ekyo Madamu Shida. Oye Munnayuganda ku kyeyo ebintu ebyenjawulo byakola kaakati banono bemulaba balongo waswa ne Nakato. Okay, ono ye Nakato kyekiriwo lekele asina tabu. Alo lockdown ekuyisizza etya? Lockdown sigifunye mbuzibu kubanga nagyetegekera. Ofumbira waswa? Mufumbira ate munayo sitamufumbira ani anamfumbira. Gwe mukyala atanoba? Sinoba wendi paka last. Kakati ennyumba biiru obikola otya? Biiru fenna nga we tuli mutusasula. Wejjanga ya 3 nga tugabanya tuli bana byomu nga asasula. Okay, ekyo ekyamaanyi. Ebyemmere nayo bwetegeka? Ebyemmere era tugulira wamu nga bwe tuli. Okay. Kale tugenda kudda ku kiddako naye tumirayo. Ntumira kiganda kyange nkyagala nnyo bakiyita lefuta. Gwe bakutumidde. Ono ye ono wakukidaabera wano tavaawo kati oli mu misinga mwaka olumu kuba ndwawo mulaba. Tumirayo omwami? Omwami asina mwami. Okay. Tumirayo mukyala? Ntumira mukyala wange yonna gy'oli wonooba olabika vidiyo kana aka Madamu Shida Cruise. Erinnya nze waswa gwentumira. Gwotumira mukyala wange bamuyita Sumaya. Yonna yonna gy'oli wonooba olabika vidiyo ka Shida Cruise nti nkutumidde nnyo nkwagala nnyo. Wangi? Naffe bamulamu tukwagala nnyo. Shida Cruise nga bulijjo ne Shida Styles tewerabira kusubscribinga nakuwagira clothline yaffe mwena abaliyo leero nno ali ku kamera bamuyita General Momomanyi. I love you so much.